Kale anjakadde obaiteko ku celebrity couples ezitala stinze olunaku olwaliro top 5 celebrities couples nga zino ziganye okuba nga zikuumagana mu mukwano ogwa waggulu enyamanya n'eddobooza mu the one the king himself King Smith wano wenyenyine ku Celeb Jazz ate tobagamba kintu kimu subscribe bannaffe batekamu akasente si balaabe bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwa wano enankula bye bawe tusangibwa tukubireko ku 0702104225 oba 0777302305 tugamba tukuba ebifaananyi okuyita ku mikolo embaga okwanjula okuhinjirwa birthday party photoshoots n'ensonga ezifaanaganako bezo so zitwekwate obeera ate okulanga okola ki ng'ogenda mu maaso nnyo kale kantandike ne celebrity couple namba emu eyagaana okuba nga erasitinga era ng'eno bwe twandiise Rema Namakula ne Kenzo oba Elisa Musuza number 1 on top list bano bo balina n'abaana baagaana okukwatagana ne beerera oli ne bagenda ne bamwanjula bamala omwanjula kati abeera kunyonya abeera bwati n'ensonga za jesa so Rema Namakula is number ngenda bawa abantu bataano couple 5 ez'abaserebu eziganye okuba nga zikuuma omukwano gwabwe newankubadde abamu ku bano bavuddeyo ne bakuba ebirayiro eby'amaanyi ennyo they've come out and swear to each other till death does us apart till Lake Victoria dries up until Elias Lukwago alekera okubanga alwala and all the earth they promise a lot of themselves naye nga kiganya okubanga kikola so Rema Namakula bayawukana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Elisa Musuza era nga bano munnange I think it was 2017 we bayawukanya 2018 ne tubitegeera 2019 ne bavayo officially ne ba breaking up while chegede then 2019 no 2018 embaga 1918 embaga neba one of the 12 19 embaga nebaawo that is no kwanjira ne kuba wakati wa Rema ne Dr. Hamuza Rema ngagamba oli simanya Sireboy simanya Dikenzo simanya yamuyita cha lavuniga semyekozo kale yaddaka ogwenjagala okubanga nkutuusako ye Stesha Mayanja ku namba 2 ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Charles Sechewa era bano munnange nabo olutalo olwasinga okuvaawo lwava kubeera nga ate Stesha Mayanja ava ku stage n'agwa bano bayagale pamatana dene nyonyonyonyo so Stesha Mayanja ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Charles Sechewa tebakyayagalana nabaawo bayawukana ekintu kyagano working out era nga nabo ba celebrity era nga wenjogerera Stesha Mayanja ennaku zino akola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Lawrence owa bagitateyo kampani ya Lawrence Almagic era nga ebakwatagana awo nga nvuddewo speed ya waggulu nnyo addakawo bamuyita Prima oba Prim Kadesh ne mwana muwala amanyiddwa nga Jostede ku namba 3 gwenkuletedde era nga list is endless bano nno balina n'omwana sikyo balina n'omwana naye ng'ekizigo kyekyaleeta obuzibu ono Jostede agamba nti Prima yali asusse okukwata mu kizigo Prima agamba Jostede era yasisizza obwenzi kati tumanyi to believe okitegedde Prima agamba Jostede yalinganga ayagala ayatayisa sikaati kyokka ate ye Jostede agamba Prima yasooka n'agenda ku kano kanyongeza k'ekizigo n'avaawo n'agenda ku forward n'avaawo n'agenda ku kanta kati n'agwa mu kirole ky'ebizigo so n'agamba owaayi nange nga nkwata ku mubiri nfiiringa kaveera n'agamba ewanyewaawo so ne baawukana ayaddako awo bamuyita Rebecca Jingo ne Joel Isaabirye ngero naye munnange bayawukana sometime back mujukire bano one of the media moguls betulina mu ggwanga lya Uganda ab'ettabbumuko Rebecca Jingo wenjogerera akola net radio emanyiddwa nga Dembe FM akolayo ne Mukunja ne Katongolo Mutongole ne Katongolo Mutongole ne badde mwelabidde ku list ngenda muteekako awo nabo ne baawukana gwenzaako ye Katongolo Mutongole ne mwana muwala amanyiddwa nga ani mukyala Katongole bamuyita ngani Lady Titi onakola ku CBS FM ngate muyimbi yamukubako serunjoji yamukubako omusajja wa say something yawo namukubako ekisajja sejja ne kimwanjula kwegamba ebintu byali bya tabbo nnyo kwegamba Katongolo Mutongole bamuleka mu kapalata ke naye kati yafunayo ekikazi bakiyita kyeffefe Gemins kale awo nga nvuddewo waliwo omulala bamuyita Shasha Brighton ne Shonga abo nabo bayawukana bakawukana wano juzi awo Shasha Brighton n'avaayo n'agamba abasajja balinga katungulu engeri gy'okasalamu yengeri gye kakusiiwamu nange ng'omuganda ne ŋŋamba mugamyuka omutezi gegamyuka n'akaki n'akasolo kale awo nga nvuddewo speed ya waggulu nnyo waliwo omulala bamuyita Zari and Diamond Platinums nomanyi njoga ekigambo Platinums ne mpulira nga oluzungu lumpikiddeko Diamond Platinums ulira gwe
Chali wange Zari, how are you doing my dear? Hope you're doing very fine. By the way Zari, I miss you. Rudo kwatagana muko yala zinkuba Zari. Abayayi bali eno basituse bandi bubi bampana nete bampaye wadde n'ekikumi. Kale Zari ne Diamond Platnumz ngende okubanga nzigalawo naye yes Zari ne Diamond Platnumz naye swagenda nyagala swagenda asogedde ku kyali wange Bad Black and Sky West. Abo nabo bayawukana. So the list is endless kuba celeb abavudde ne bawukana. Pinch no naye gomanyi bajjone ononyawo n'onvumiza bajjone full figure nabo bayawukana baali awo nabo nga beeyagala onagamba nakuzaala muno nakuzaala mutugenda okizula nga Museveni sorry nga badega Museveni nga full figure azadde Museveni okitegedde bajjo n'asigala nga ate naye afunyeyo omukazi ne bajjo naye mukazi gwe yafunye yawukana kati ono si serebu nyine kamwogereko Lawrence ne Diana bayawukana okitegedde kati amawulire olugambo lunyuma Lawrence n'afunayo kudaya kati Lawrence yasalawo n'agamba kati kudaya nkiggadde naye nze mbasuubiza if you're a woman and you want a piece of someone mweno studio kyengendo kakizimu twasazeewo nga fa King Montage mutandika okujja n'ebbaluwa transfer form okuva ewa ex wo ng'asayininzeeko tukoyo tulimbalimba Lawrence kati kaŋŋambe Lydia ajjawe ajje ne transfer form okuva ewa Ronnie okitegedde ng'alaga nti Ronnie bekyawaganye okitegedde kana tubenga ba mupiira tolaba so that oliro ntajja n'akola kinakuyingira so twagambye tuteekawo transfer form okitegedde so kale awe tugenda okukoma ku baserebu abawukanye guno omwaka oba emyaka egiseekaawo amanya n'eddoboozi nze One Kabaka Smith ono yenyini ku King Montage Studios etusinze okuba nga tubaweereza mweteyungeko every single day tukube ebifaananyi ku mikolo ku mbaga ku kwanjula ne ku kuyinjirwa oba ne birthday party ne celebrity party zonona tubeera tuzikuba so genda ku page yaffe ya Instagram emanyiddwa nga King Montage Studios ojja kuosangayo emirimu gyaffe gyonna ne namba zaffe otucontactinge tujja kuba tukuweereza n'obwenkanya oba n'obwesimbu oba wagulwenyi.